Omutongole wa Ssaabasajja ku kyalo Kibooba ekisangibwa mu ggombolola y'e Nama mu disitulikiti ey'Omukono omwami Mayambala Nelson yeebazizza abatuuze b'e Kibooba olw'okuvaayo mu bungi ne bajjumbira omulanga gwa Ssaabasajja Kabaka ogw'okukola bulungi bwansi n'ekigendererwa ekyokulongoosa amakubo sako n'ogaddaabiriza ng'enkola emu ku ezo eziyitibbwamu okulaba nga bakendeeza ku bubenje obuviira ku makubo amabi. Erinnya nze Mayambala Nelson, omutongole atwala ekyalo kino ky'e Kibooba wakamala mu bukulembeze guno mwaka guweze, naye tugezezzaako okukola ebintu nga bwe tutagirwa naddala obwakabaka bwa Buganda. Tuli ku bulungi bwansi buno tubukola buli mwezi omulundi gumu ogw'omukaaga ogusooka mu mwezi, era tukunga abatuuze mu kitundu kino ne batweyungako ne tukolera wamu omutima ogw'okulabirira ekitundu kyaffe n'okulaba nti amakubo tegazika. Ekikwatako ba gavumenti ebalijjira nga tulina kyetukoze, naye kituliko n'olwaleero wano, era omulimu tugukoze. Njagala osiima abatuuze olw'okujjumbira omulimu ogwo ne bajja ne tukolera wamu, era tusazeewo nti kati ekintu kino katukikole buli lwa mukaaga kumala emirundi ng'ena, tulabe ng'ekkubo lino litereera tufune we tuyita n'abatuuze bayita. Mwami Mayambala Nelson okwogera bino asinzidde mu bulungi bwansi akoleddwa ku kyalo kino mu balongoosereza ekkubo eriva e Kibooba okudda ensanvu sako n'okuyitamu ddala paka mu ttawuni ey'e Mukono n'ekigendo ekyokulaba nga bakendeeza ku bubenje obadde bukyase mu kkubo lino. Tufune we tuyita n'abatuuze bayita. Kuba kibadde kizibu nnyo naddala wano okubisiŋŋanya emmotoka kizibu n'owebigere naye nga agwa mu nkonko ezibaddewo, naye kyetugezaako okutereeza. Lawrence Ssewamala ngono yeegwanyiza obwa ssentebe bw'ekyalo kino era nga yakulira bulungi bwansi ku kakiiko ka Ssaabasajja Kabaka akatwala ekyalo kino, annyonnyodde ku nteekateeka eno yonna n'ekigendererwa kyayo. Erinnya Ssewamala Lawrence nga nkolanga obw'obulungi bwansi ku ntebe obuweereza bwa Ssaabasajja Kabaka, era ekigendererwa kino nakikulembeddemu okukola bulungi bwansi, era nga Ssaabasajja Kabaka watukubiriza okukola bulungi bwansi, era ensonga eno tuliko bulungi bwansi twamukedde kumakya, era nga Ssaabasajja Kabaka bwatulambika okukola bulungi bwansi. Ekigendererwa kino kigendereddwamu Ssaabasajja Kabaka nga tuli wamu okukola bulungi bwansi. Ono mu ngeri y'emu asabye abatuuze ku lw'omukaaga oluddako era bajjumbire mu bungi nga bakikoze ku lw'omukaaga luno basobole okulaba nga batuukiriza omulanga gwa Ssaabasajja Kabaka. Nkubira omulanga abatuuze mwenna olw'omukaaga olujja mwenna muveeyo mwenna tukuŋŋaanire wamu tulabike nga tukola ekkubo lyaffe litereere. Nabatanziro Vinsa ngono emu ku bakyala abakulidde mu myaka ku kyalo kino annyonnyodde ensonga lwaki abadde alina okwetaba mu bulungi bwansi ono, kubanga ye ng'omuntu omukulu alina okubeera ekyokulabirako eri abavubuka bazaala sako n'abo bazzukulu be. Naffe tulinga ekyokuyiga, abaana abavubuka abato bajje balabire ku ffe bakole nabo bulungi bwansi, kubanga bulungi bwansi bwava dda. Naye nabo bajje bakole balabire ku ffe. Omukadde oyo emyaka 80 wuyo akola bulungi bwansi, nange kangende nkole ki kole bulungi bwansi. Musabi Lazaalo ngono emu ku batuuze abali ku kyalo kino abajjumbidde bulungi bwansi ono era annyonnyodde ku bigendererwa bya bulungi bwansi, era bw'atyo n'asaba abadde batamumanyi bakimanye nti bulungi bwansi akyaliyo, kubanga agendereddwamu okulaba nga bagogola bitundu byabwe okusobola okulaba nga babizza ku ntikko. Musabi Lazaalo mbuddeyo tukwate wamu obulungi bwansi tukole, abatamanyi obulungi bwansi bukyaliyo, obulungi bwansi tubukolera ddala. Kati tusoomooza nnyo banne, kisoomooza nnyo gavumenti yaffe eno ng'etusuuliridde nnyo